tiimu gyemindero nayo wano banamateeka namateeka wa Wensambya Hospital ono ye doctor gwe ba assaultinga ono security guard no security guard. So twafuna entegeragana nga tetwagala kusika muguwa eddwaliro ne ba doctor ne bagamba besonyiye Allen Skin naye n'agamba bamusonyiwe. So tulina entegeragana lwakuba nti kooti egambye tugende omuwabi wa gavumenti emisango gino tugijja officially. So nga 13 January tujja kujja n'ekiwandiiko ekya kooti ekya DPP ekijjirawo emisango gino gyonna mulundi gumu. Naye nga for now tufunye bail ate tweyanza nnyo doctor ne security guard bansambya okubanga bazze mu buntu ne tukola ki ne tutegeragana. Abantu abamuyinza okuripotinga nti babawadde sente nedda ssebo. Abantu mu buntu bulamu bavuddeyo ne bagamba toli kusika miguwa Allen Skin tumusonyiwe. Allen Skin naye n'agamba n'agamba nti no bane munsonyi ono muyimbi waffe muntu wa ggwanga. So ate nga leddwayo ly'abantu ate naye watera okugenda nga ki okumujjanjaba. So mweyo embeera abaami bano bavuddeyo ne bawandiika statement ku police ti tebakyagala kugenda mu maaso na musango guno, tebakyalina interest mu musango guno. So kati fight egenda wa DPP advising. So nga 13 January tugenda kukomawo nga tulina ekiwandiiko ekigamba emisango gyonna kyoti bagigobye withdrawal. So DPP alina okusalawo ekisembayo. So kati kooti ejja kuwuliriza DPP kyegambye. So ono ye lawyer w'eddwaliro atuyambyeko nnyo okulaba nga tudda mu ntegeragano. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.